tubuulira nti mu kaseera kano buli omu kaateetegekera. Tosaba bintu bitaliiwo waka by'omanyidde ddala nti omusajja tajja kubisobola. Tewaliwo kikusabisa nyama, ngege, nkoko, biki. Bwaba nga waliwo bijanjaalo, fumba ekijanjaalo bulungi, okiteekemu ebirungo byonna, mulye ekijanjaalo kibeere ng'enkoko. Naye temusaba bintu bigenda kubaleetera abasajja kubasamba, kubanga omusajja ojja kumusaba ebintu nga tabirina, olutalo olutandikiraawo. N'olwekyo mbeekesa okusaba ebintu ebitaliiwo. Ate njagala okubasaba n'ekirala muve mu masimu g'abasajja kubanga nakyo nakirabye. Waliwo abaalwanye nga okulwana okwo kuviira ddala ku ssimu bazikebedde kuba kati buli omu ayagala okumanya kiki ekibadde kigenda mu maaso. Omuntu bw'aba alina omuntu we nga tamukubuulidde, kakkana tonoonya by'otasobole. Kati ku bahaaji abalina abahajjati abangi nga lockdown yakusanga waka ewa hajjati omu, hajjati omulala oba omukyalo omulala alina abaana, beera mukkakkamu haji gyali ajja kudda. Beera mukkakkamu, stress togiteeka ku baana, tokuba baana. Nawe haji gy'oli making sure okuba akasimu okuwuliza abantu bo bwe bali era obeere ng'obasindikira essente ez'okulya kubanga bwe buvunaanyizibwa bwo. Naye abakyala make yourselves busy mu kaseera kano. Twefuule busy nnyo, tulongooseeyo yonna yonna wansi mu bitanda, tulongoose abaana engoye, tutunulire mu baana mu bitabo, tubeere nga twefuula busy ekiro tusobole okwebaka ate bukye paka lockdown lweneekola ki lweneegwako. Mwebale nnyo.